Atenga ebintu bitadde ku mabbali eby'embizzi okuwalampa omuzikiti tugattire wamu engalo zaffe tujagulizeeko Kyamutwe Ssasabat oluvannyuma lw'okutuuka ku buwanguzi obw'okuba nga Dokita omuzaalisa awedde emirimu. Obuwanguzi buno yabutuukiddeko ku ddwaliro ekkulu e Nakasero oluvannyuma lw'okukola operation bw'etyo n'ebeera successful n'azaalisa maama era nga ali bulungi n'omwana we. Mwerabireko naawe omujagulizeeko. Njagala ojjukire nti ono okusikirizibwa yakujja ku Dr. Hamza Ssebunya oluvannyuma lw'okumulaba n'akatooki ng'atambuza emirimu gye egyamuleetera okuba nga naye adduka mbirombiro bw'atyo abeere nga yeeyuna obusawo. Gwe wenna ali eyo olina mukyalawo muganda wo oba maama wo ng'asuubira okuzaala weekwate Dr. Kyamutwe Ssasabat abeere nga amukolako. Mbadde Fifi nga bulijjo gakusomera ate nga gawagiddwa omukyala SN Powers Cash Madam ng'ali wamu ne DJ Remy 256 atakuumira mpeera yongera okubankuumira mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.